Kwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu program Kalabalaba ku CBS Emmanduso, radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Ampuliriza mulungi nkulamusiza nnyo enkya ya leero era nenkwaniza ku program Kalabalaba okujanjula nga bulijjo. Nze Sam Kazibwe mu studio ndi ne Jona Sembajwe. Nsasira gwafunye ebizibu nkuyoza atuuse ku buwanguzi ate nembebaza n'emirimu gye mutuusizaako engalo mu wiki eno yonna. Olwaleero mu programu eno tugenda mu ggwanga lya Amerika mu ssaza ly'e California mu kibuga Los Angeles. Ekibuga kino kiri mu kutunka n'omuliro okuva ku lunaku olwokubiri. Ekibuga kino kyekyokubiri mu bunene mu ggwanga erya Amerika. Omuliro gwatandika ku lunaku olwokubiri nga guva ku njuyi ez'enjawulo ez'ekibuga, era okuva olwo n'okutuusa kati abazinya mooto bali mu kulwana na muliro, naye omuliro gukyabalemye okuzikiriza ddala. Wetutuukidde olwaleero oba wenzijidde ku mpewo ng'ab'obuyinza bakakakasa abantu 16 abakafiira mu muliro guno, so nga amayumba agasaanyiziddwawo gasoba mu 1,200,000. Business ezonoonese ezo tobala. Omuliro guno bw'ogatta ebitundu ebyakookebwa, obugazi bw'ekitundu bwa square miles 6. Ampuliriza buli square mile emu erimu ekalu 60 yiika wano ze tusinga okumanya. Kakati bw'oddira 60 n'okubyamu emirundi 6, obugazi bwa yiika 384 bwe bugazi bw'ekitundu ekyakakosebwa omuliro. Ate nkugambye nti gukyagenda maaso okulanda nga gwokya ebitundu ebirala. Abazinya mooto balwana nagwo, naye embeera y'obudde, empewo nnyingi egutambuliza ku speed ya waggulu. Abantu ababundabunda wetwogerera oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okusaanyizibwawo bali 15,300. So nga waliwo ab'obuyinza bye balabudde nti n'ab'essaawa yonna bandiweebwa ebiragiro okudduka maka gaabwe. Abo abalabuddwa bali 16,600 balabuddwa nti essaawa yonna wetukugambira nti fubuutuka mu njuyo duka buddusi, togamba nti ate nzirayo kunona biwandiiko bya buyigirize mu kisenge, woofunira okulabulwa duka zambwa okwetegula ekibabu. Essaza lino ery'e California guno si gwe omuliro ogusoose okubakosa mu bbanga eriyise. Waliwo omuliro ogwaliwo 2017 California Bay, ne wabeerawo omuliro ogwaliwo e Paradise 2018 bantu 85 ne bafiiramu. Waliyo n'omuliro ogwaliyo emabega kaawo mu 2023 mu ssaza lyerimu erya California, lyerimu ku masaza agasinga okutawaanyizibwa omuliro. Mu kiseera kino ekyavuddeko omuliro guno tekinnaba kutegeerekeka, naye guweereddwa amannya ag'enjawulo. Nkugenda nti guli mu bitundu eby'enjawulo ebya Los Angeles. Kakati mu Amerika emiyaga egy'omutawaana bagiwa amannya, n'emiriro egy'ekika kino bagiwa amannya, naye entuuma y'emiriro oba entuuma y'omuliro eyawukana ku ntuuma y'emiyaga giri egy'omutawaana. Omuliro batera okuguwa amannya okusinziira ku bifo gye gwatandikidde. Oluusi bagutuuma okusinziira ku kifo gye gwatandikidde, oba oluusi ne bagutuuma okusinziira ku muntu eyasoose okugulaba. Oluusi bayinza okugutuuma okusinziira ku luguudo oluliraanyeewo we gwatandikidde, naye nga omuliro ogusinga batera kuguwa linnya lya kifo gye gwatandikidde, kubanga kubamu akafaananyi omuliro nga gutambudde mayiro 200 kuva wano kumpi n'Ambalala. Kati bwe guba gwatandikidde Kampala baguyita Kampala Fire, naye nga wakati wa Kampala n'Embalala guyingiridde districts endala mpitirivu. So kakati njagala nkulage
ku bika by'omuliro guno oguli mu kugoya ekitundu kino kya Los Angeles. Omuliro ogusinze okuba ogw'omutawaana bagutuumye Palisades. Guno gwe gwasoose era okukwata ku lunaku olwokubiri n'okutuusa kati gukyayaka era gwe gusinze okusaasaanira ekitundu ekinene. Abatunuulizi b'ensonga bagamba guyinza okubeera omuliro ogukyasinze obunene mu byafaayo by'essaza lino ery'e California. Njogera ku muliro Palisades. So newankubadde California ezeeyitamu oba eyokebwa omuliro, naye guno ogwa Palisades sipiidi kwe gusaasaanira ate nga nakati kaweefube talina nnyo kye yakoze mu kugukakkanya. Abatunuulizi bagamba nti guyinza okukola likodi e California okubeera omuliro ogukyasinze okubeera ogw'omutawaana n'okwokya ekitundu ekikyasinze okuba ekigazi. We tujjidde ku mpewo gwa kwokya obugazi bw'ekitundu ekirimu eka 2,354. Kati jjukira nkugambye nti omugatte gwa yiika zonna bw'ozigatta ziri 3,84. Kati ku kitundu ekyo kyonna omuliro Palisades gwakatwalako yiika 2,354. So olaba nti gwe gusinze okukosa. Wabula abazinyamooto bukya batandika gulwanyisa ku lwokubiri bakazikizaako ebitundu 11 ku buli 100. Mu bufunze kumpi tebalina kye baakoze ku muliro guno ate nga gwe gusinga okutambulira ku misinde ejja yiriyiri era gwe gusinze okwonoona ebintu ebingi. Kuba bwe tulabanga ku yiika 3,84 Palisades yakasaanyaawo ebintu ku yiika 2,364. Otegeera obunene bw'ekizibu kino. Omuliro oguzzeko okubeera omunene gwe gwatuumiddwa Eaton Fires. Omuliro guno gwakutte mu bukiikakkono bw'ekibuga Los Angeles era gwe gwokubiri mu bunene. Gwo guyingidde eka 1,000 ezisaanyiziddwawo. Abazinyamooto mu kulwanagana nagwo we tujjidde ku mpewo bakaguzikizaako ebitundu 15 ku buli 100. Era nawo olaba nti omulimu gwe bakyayina munene nnyo ogw'okuguzikiriza ddala okutuuka ku kye bayita 0% containment. Omuliro omulala ogw'omutawaana gwe gutuumiddwa Hurst Fires. Guno gwatandika ku lwokubiri ekiro okufaanaganako ne Palisades. Gwakasaanyaawo ebintu ku bugazi bwa yiika 799. Guno abazinyamooto bagufubyeko. We twogerera bakaguzikizaako ebitundu 76 ku buli 100. Waliwo omuliro omulala ogwatuumiddwa Kenneth Fires. Guno gwatandise luvannyuma ku lunaku olwokuna ku nsalo z'ekibuga kya Los Angeles n'ekitundu eky'e Ventura awo gwatandikidde. Gusaanyizaawo eka 10,000. Abazinyamooto bagufubyeko bakazikiza ebitundu 8 ku buli 100 eby'omuliro guno. Waliwo omuliro omulala ogwa Lydia Fire. Guno gwatandika ku lunaku lwakusatu. Abazinyamooto we tujjidde ku mpewo nga bamaze okuguzikiza gwonna guli ku kye bayita 0% containment. Naye nga bagenza okuguzikiza nga gwokyeza ebintu ebitudde ku bugazi bwa yiika 4,000. Waliwo omuliro omulala ogwakaziddwako Sunset Fires. Gwatandise ku lwokusatu akawungeezi. Gwayokezza eka 43. Gwayokeza eka 43. Wetutukidde olwaleero
nga gwonna gumaze okukakanyizibwa. Kakati ne wabeerawo omuliro omulala ogwakaziddwako Archer Fire. Guno gwatandise ku lunaku Lwakutaano, gwayokyeza yiika 19 era gwonna baaguzikizza. Ne wabeerawo n'omuliro omulala ogwatandise ne gwokyako ebitundu bitono nga naye nagwo bamaze okuguzikiza, omuli ogwakaziddwako Woodley Fire. Guno gwasaanyizaawo eka 30. Waliwo Olivers Fire. Guno gwabadde mu katundu kali aka Ventura. Eka zabadde 11 n'omuliro omulala omutonotono. N'olwekyo olwaleero wetujjidde ku mpewo, omuliro omunene ab'obuyinza gwe bakyali mu kulwana nagwo gwe Palisades, gwe muliro ogwe Eaton, omuliro ogwe Hurst n'omuliro ogwe Kenneth. Ogwo gwe muliro ab'obuyinza gwe bakyali mu kutunka nagwo. Wakati mu kugulwanyisa ate era n'ebitongole ebinoonyereza biri mu kunoonya n'okuzuula kiki ddala ekyavuddeko omuliro guno. Mu byafaayo by'omuliro mu Amerika, ogusinga gutera kuva ku kubwatuka kw'eggulu oba laddu. Wabula ab'obuyinza bategeezezza nti tewali kabonero konna kalaga mu kiseera kino nti omuliro gwa Palisades ne Eaton gwavudde ku laddu. Mu bintu bye batunuulidde, ekyo ekyaladdu bakiggyeemu ku muliro mu bitundu biri ebibiri, Palisades ne Eaton. Omuliro omulala gutera kuva ku waya z'amasannyalaze. Kakati ekyo nakyo abali mu kunoonyereza bali mu kukyetegereza, kulaba guba gwavudde ku masannyalaze obuzibu bwavudde wa. Nejjukira gwa mirundi mingi. Eaton guyinza kuba gwavudde ku masannyalaze, nge Palisades tegwavudde ku masannyalaze. N'olwekyo ensonga za njawulo, n'ekimu ku bitunuuliddwa kati ge masannyalaze. Ekirala ekinoonyerezebwako kye ky'abantu abamanyi okutandika omuliro guno mu butanwa nga tebategedde olyayo kya kasasiro. Omuliro ne guva kasasiro ne gukwata ebintu. Jjukira bangi ku bano mu Amerika amayumba gaabwe gambaawo, tebatera kuzimba nkokoto nga ffe gye tukozesa. Enju zaabwe nnyingi za bibaawo. Kati bw'ogattako empewo, ate waliwo n'ekibaddewo nti mu myaka 2 egiyise omuddo gwakula mungi, ebimera byakula bingi mu bibira. Kati ekiseera kyekyeya bwe kyajja, omuddo ogwo ne gukala. Kati omuliro gugenze okujja ne gusanga omuddo omukalu mungi nnyo mu bibira. Kati bwe guva mu bibira gugwa ku nju, enju za bibaawo, olwo ne gulyoka gutambulira ku sipiidi, ate nga waliwo empewo egutambuza, empewo ey'amaanyi. So kakati balina mu kwetegereza, waliwo eyagukumye mu butanwa oba nedda. Kati ate ng'oggyeko abagukuma mu butanwa, waliwo abantu ab'emitima emibi oba abalina obusungu bwabwe, abazannya kifiiriza, agamba kanjoki. Kati abo nabo batera okubaayo. Abo nabo bali mu kubanoonyerezaako nti oli yagukumye mu butanwa, gwavudde ku masannyalaze, oba waliwo eyagukumye mu bugenderevu. Wakati mu kwebuuza ebibuuzo ku ntandikwa y'omuliro guno, waliwo abatuuze abaakutte omuntu omu ku lunaku olwokuna nga bamuteebereza okuba nga ye yakumye omuliro guli ogwakaziddwako Kenneth Fire. Era bwe baamukutte ne bamusiba emiguwa ne bamutwala ku poliisi ey'okumpi. Poliisi omusango yaguyingiza, wabula oluvannyuma n'emuta nga tewali bujulizi bwa nkukunala. Omusajja ono eyakwatiddwa, okukwatibwako kwakakasiddwa amyuka akulira poliisi y'ekibuga kino nga ye Dominic Choi. Bwe yabadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ku lunaku olwokutaano, yakakasizza okukwatibwa kw'omusajja ono abatuuze gwe babadde bateebereza. Wabula n'agamba nti olw'okubula obujulizi obw'enkukunala twamutadde, naye ne yeebaza abatuuze olw'okufaayo n'olw'okubeera
obulindaala nti bwe beekengedde omuntu ne bamukwata mangu ne bamutwala mu b'obuyinza. Mu bigambo bye yagambye nti after the interview and additional investigative steps, looking at some additional evidence that was present, they made the determination that there was not enough probable cause to arrest this person on arson or suspicion of arson. Kati ayogera kuba poliisi baatwala nti bwe babaleetedde omusajja ono ne beetegereza ne balaba nga tewali nsonga ya kumukomera mu kkomera, kyekyo lwakyaga nti they made the determination. Ayogera kuba poliisi be ensonga eno gye yatuukidde. They made the determination that there was not enough probable cause to arrest this person on arson or suspicion of arson. N'olwekyo ne bamuta. N'agattako nti ko okunoonyeza kukyagenda maaso. The investigation is ongoing. I'd like to thank those community members that were involved in bringing this person to our attention. Awo nga yeebaza abatuuze abaakutte omusajja ono ne bamuleeta mu mbuga z'amateeka. Kakati teyannyonnyodde bingi bikwata ku musajja ono, naye abamu ku beenyigidde mu kumukwata bagamba abadde musajja ateeberezebwa okuba mu myaka 2 oba 3 era baakizudde nti talina waasula. Bwe babadde bamuwala wala omutwala ku poliisi bamubuuza gundi osulawa nga talina y'omu kubasula ku nguudo, be bayita ba homeless mu America. Era baakitegedde nti olulimi lwe olusooka Lusipanish, olulimi Olungereza aluyiga luvannyuma. Byemu ku bitonotono ebyakategeerekeka ku musajja ono, naye poliisi egamba yamutadde kubanga yakizudde nti tewaabadde bujulizi bwa nkukunala bumubeeza mu kaduukulu yadde okumuggulako omusango. Kakati wakati mu mbeera eno omu ku basinze okuteekebwa ku bunkenke olw'enjega eno ye mmeeya w'ekibuga Los Angeles, Karen Bass. Omukyalo ono kaddugala ye mukyala asoose okubeera mmeeya w'ekibuga kino, ate era ye muddugavu ow'okubiri okubeera mmeeya w'ekibuga kino. Obuvunaanyizibwa yabuweebwa 2022. Okujja ku bwa mmeeya yava mu Congress eya America gye yali amaze emyaka 10. Mu kibiina ekya DP y'omu ku abo abadde batunuuliddwa ennyo, era akamyufu aka Joe Biden kano akasembeyo ate oluvannyuma ke yawandukamu nga katandika, y'omu ku bacandidates abaali batunuuliddwa. Era oluvannyuma nga Biden avuddemu, y'omu ku baali basuubirwa okuvuganya ku kaadi eno, wabula oluvannyuma tukimanyi nti Kamala Harris ye yawangula. Kati Karen Bass mu DP y'omu ku bannabyabufuzi abagundivu mu America, naye kino kiyinza obutamuleka kyekimu mu by'obufuzi ekigenda mu maaso, kuba tekinnaggwa ekiri mu kugenda maaso mu kibuga kyatwala. Abamutaddeko akazito bamuvunaana kusalawo kugenda Ghana nga bino tebinnabaawo. Oyinza okwebuuza ate ye yanditegedde atya nti omuliro gujja kubaawo. Ampuliriza, Karen y'omu ku Bamerica abagenza okwetaba ku mukolo oba okubeera ku mukolo gw'okulayiza pulezidenti wa Ghana omujja. Era bino gye byamusanze. Amawulire olwamutuuseeko yazambalidde ku mugongo nga nswa, n'adduka kipayopayo okukomawo mu ggwanga lya America. Kati bwe yakomyewo, bannabyafuzi batali makambugu ne bamuteekako akazito nti alipoota zibadde mu lwatu ez'ebitongole ebinoonyereza ebivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, nti ebbugumu eringi eribadde mu ssaza lino lyandivaako omuliro.
oba singa wabeerawo omuntu yenna akola ensobi oba gguluba waya z'amasanyalaze olw'omuddo ogwo omungi ogwakala kyangu nnyo omuliro okukwata ate ne gusaasaana. Kati bamugeza alipoota zibaddewo. Kati kye bamubuuza nti mu mbeera eyo osalawo otya okugenda mu Africa? Kye kiseera walina okubeererawo. Omuliro guno gwalina kusanga nga wooli. Olugendo lwo tewalubala bulungi. N'olwekyo bamutaddeko nnyo akazito. Wakati mu kumuteekako akazito, olumu ku mpapula ez'amaanyi ez'amawulire mu kitundu kino olwa Los Angeles Times ne lufulumya amawulire nga lulaga nti omuliro nga gugenda okutandika ekimu ku bifo we bajja amazzi agagenda mu hydrants z'ekibuga kyali kiggaddwawo nga kiri mu kulongoosebwa kuddaabirizibwa. Ampuliza hydrants bubanga butaapu mu bibuga. Singa wabeerawo omuliro ne gwokya tugeze katale oba kizimbe, ebimotoka bino ebyabazinyamooto bwe bijja tebisobola kujja n'amazzi gamala. So buli lwe bifukirira amazzi ne gagwamu tebiddayo gye byasimbudde, birina kunoonya hydrants we ziri mu kibuga bifune amazzi biddeyo bizikize, bifune amazzi biddeyo bizikize. Kakati omuliro bwe gutandika waliwo hydrants abazinyamooto bazigendangako nga teziriiko mazzi. Kati ng'olugendo lufuuka luwanvu ate balina ganoonyeza walala. Kati olupapula luno ne lufulumya eggulire nga liraga nti ekimu ku bifo amazzi gye gava gye basinzira okugasindika kyali kiyimiriziddwa. Kati awo ne beebuuza kiyimirizibwa kitya mu kiseera kino ekibadde eky'obwerinde, kuba embeera eno alipoota zibaddewo nga ya bwerinde. Kyekirwaki ne meeya bamunenya okugenda e Ghana mu kiseera eky'ekika kino. Kati eggulire lino nayo ne lyongera okutabula embeera ya meeya w'ekibuga nti yakkiriza atya ekintu eky'ekika ekyo okukolebwa. Akoze ensobi esooka agenze e Ghana. Eyokubiri akkiriza bayimirize ekifo ekimu ku bivaamu amazzi bakiddaabirize mu kiseera kino ekizibu. Era omu ku bannabyabufuzi be yavuganya nabo, Rick Caruso, ono yavuganya ne Karen ku bwa meeya 2022, naggagga azimba n'okutunda amayumba mu ssaza lino ery'e California. Guno yagukozeseza nga mukisa n'agenda butereevu kwemu ku zirediyo eziwulirizibwa ennyo kwe yasinzidde n'alumba meeya Karen Bass naga nti adidde California oba ekibuga Los Angeles n'akifuula ng'amawanga amankuseere. Mu bigambo yaga nti this is like a third world country, nti okubonaabona abantu kwe balimu kubanga yabadde ayogera muwala we naye enju ye yayokeddwa mu muliro guno. Kanaga nti meeya ekibuga kyaffe awo wakituusizza, tulinga amawanga gali amankuseere. Kakati ebigambo bino bwe bitandika okuyitiŋŋaana amazzi gaabuze gatya mu hydrants, gavana w'essaza lyonna eryamu ery'e California Gavin Newsom ku lunaku olwokutaano bwe yabadde ayogera ne bannamawulire kwe kubategeeza nti alagidde wabeerewo okunoonyereza ku kibuga kino obuzibu bwavaawa amazzi okubula mu hydrants. Wabula oluvannyuma lwa gavana okulagira okunoonyereza kukolebwe, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amazzi mu Los Angeles kye bayita Los Angeles Department of Water and Power kyafulumiza ekiwandiiko olunaku olw'eggulu ku Lwomukaaga okutangaaza ku mbeera eno. Jjukira gavana alagidde okunoonyereza ku Lwokutaano, kati ku Lwomukaaga Los Angeles Department of Water and Power efulumya ekiwandiiko ng'etangaaza ku nsonga eyo. Mu kiwandiiko kyabwe bano abavunaanyizibwa ku mazzi bategeeza nti si kituufu nti omuliro gugenda okutandika nga hydrants teziriimu mazzi. Bano bagamba mu kiwandiiko kyabwe omuliro gugenda okutandika hydrants zaalimu amazzi. Wabula obuzibu bwe bwava nti olw'okuba omuliro gwali gw'amaanyi ate mu bitundu eby'enjawulo
kumpi buli kitundu hydrants zaali zikozesebwa mu kiseera kyekimu. Kati okuzikozesa kwateeka akazito ku sisitimu etambuza amazzi okukakkana nga hydrants ezimu zizibye ne zizikira. Era kino kyakoza hydrants eziwera 2 ku buli 100 mu kibuga kyonna. Kati bo bagamba amazzi okubula sinti ekifo gye gasibuka kyali kiyimiriziddwa ng'olupapula lwa Los Angeles Times bwe lwali luwandiise. Bano baga nti pressure y'amaanyi ye yaleeta obuzibu nga buli hydrant tebakirowooza ko nti kumpi buli hydrant ejja kwetaagibwa mu kiseera kyekimu. Akazito kasukka ebyuma ne bisoberwa. Mu kusoberwa amazzi ne geesiba nga tegatambula mu hydrants eziwera ebitundu 2 ku buli 100. Kakati ebyongo bitadde ku bbali, n'abazinya mooto nabo banenya gavumenti y'ekibuga ekulemberwa Mayor Karen Bass. Akulira abazinya mooto mu kibuga kino Christine Crowley bwe yabadde ayogera ne bannamawulire wakati mu kulwanagana n'omulimo guno, yaga nti ekimu ku kizibu kye bafunye bo ng'abazinya mooto kwe kuba nti embalirira oba ensimbi ze bakozesa zaasalibwako mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Era naga nti kino kibalese bubi nnyo. Ekisooka balina okusala ku muwendo gw'abakozi n'ebikozesebwa ne babikendeezaako. Kakati omuliro gwabaluseewo mu kiseera nga tebasobola kukola nga bwe bandyagadde. Naga nti kino nakyo kiyambye ku muliro okusaasaanira ebitundu ebinene. Kampumulemu katono. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM oba CBS Mani Show. Liking up everything. Muli wamu wetuli. Ku Twitter @CBSFM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Ne ku Toko Tik. Ne ku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga ko kati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Gwayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe gya social media. Tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0776 n'obukugu obusukka mu myaka 28 Chabasa Fama ebadde eweereza eggwanga era bangi bagitenda olw'ebirungi enfofoolo by'abakoledde. Wulira bano. Muyomba Samu omwogezi w'abasuubuzi mu kikuubo tubayozaayoza mwongere mu bwongezi birungo ne bannange CBS mwewe kusajja kula. Jose Boda Machinde affe CBS twagifula mubezi waffe naddala nga mu mbeera eno embi obwavu bungi sana mega drive omwana kuwa omuziki newerabira n'embeera gy'olimu embi newerabira nti ne budget yalinnye newerabira nti bintu ya bbeeyi egamba CBS yo yajja kutubeerawo tebadde basajja kabaka yagituteerawo CBS wangala emyaka bufukunya. Webale Chabasa webale kuweereza ggwanga. Emmandu Masuka n'okuwambibwa mu ggwanga lyonna eri ku 89.2 Masaka n'okweyongerayo 87.7 okuva ku booda okutuuka ku booda ne ku www.cbsfm.ug wonna weetuli Mu mmotoka yo na buli wooli. Chabasa Fama ne program Kalabalaba. Ampuliriza tukyali fena mu program Kalabalaba tuli mu ggwanga erya America kusingira ddala mu kibuga Los Angeles mu saza erya California. Olunaku olwaleero tuli mu ggwanga lya America. Sembajjo Paul asinzidde mu America agambye nti singa tewabeerawo kikyuka naddala mu kitundu eky'e San Fernando omuliro gye gutuliraanye naffe essaawa yonna bagenda kutugamba twamuke ebitundu mwe tuli. N'agamba naye ekyamazima bannabyabufuzi omuli gavana ne meeya beesuulirayo nnyo ogwa naggamba bwe bubaka bwatuweereza Sembajjo Paul. Era n'agamba nti insurance companies pulling out from home owners insurance leaves a lot of questions
naye mututeeke mu ssaala. Naga nti kubanga abagwira bangi tusangibwa mu kitundu kino nyaga ekya San Fernando Valley ng'abagwira bangi eno gye basangibwa. Katongere kubasabira Sembajjwe n'abantu abalala bonna abali mu kitundu ekyo. Ni wano mulala David Bali headmaster wabali baseka SS agenti abo bote bayina tawunikirako oba ED okuvunaana governor ne mayor. Kati kyo yino okumanya nti sebo bano bayina obuyinza obuddukanyiza ddala ebibuga n'amasaza. N'olwekyo bakuubwa governor bakuwobwa mayor bali babeera bakozi bo bakolera ku biragiro byo. Kyekyo nti akazito kaze butereevu ku bo. Ne Sembajjwe Paulo Omulabi gy'asinzidde agambye naye y'omu ku abo abanenya meeya ne governor butereevu kubanga budget na buli kimu be bagivunaanyizibwako. Nkulaze nti n'akulira abazinya moto we tugendedde mu kuwumula nga naye masekati ga wiiki eno yanenyeza mukama we meeya nti embalirira yaffe mwagisala. Uli ku Manduso. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook, CBS FM, or CBS Manduso. Liking a page yafe. Muli wa mwe tuli. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Neku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga kokati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Bw'ayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0776 Emanduso yembasi y'obubaka okuva ewa Kabaka. Obubaka obw'omuwendo obw'ettendo obujjudde amagezi eri omuvubuka nga buyita mu nvubuka. 89 famma Emanduso y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Omuwuliriza waffe omulungi olina amawulire agaakagwawo mu kitundu kyo? Waliwo embeera gy'oyagala okututegeezaako? Weeyambisa essimu yaffe ey'ekitongole ky'amawulire eyitamu obutereevu kuba ku nooti 4 27 29 93 oba tuwandiikire obubaka ku email emanduso@gmail.com. bw'oba owandiika ekigambo emanduso kozesa mabbiri. Weekuumire ku mukutu guno ogwa 89 famma Emanduso, radio ya Ssaabasajja Kabaka. Emanduso emasuka n'okuwambibwa mu iggwanga lyonna eri ku 89 emasaka n'okweyongerayo 87 okuva ku booda okutuuka ku booda ne ku www.cbsfm.ug. wonna weetuli Mu mmotoka yo na buli wooli. Emanduso. Bangi bakakasizza nti ffe tusinga mu mpeereza ey'omulembe. Mwebazanya CBS, mwebale kututeekateeka, mwebale kutuyigiriza okwongera omutindo ku bye tukola. Naffe twongera okubakakasa, okwongera obuyiiya, obunyiikivu n'okukumira ddala omutindo ogwa waggulu mu mpeereza ey'omulembe. 89 famma Emanduso, reediyo ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Okyawuliriza program Kalabalaba. Ampuliriza tukyali fena program Kalabalaba tewali kubuusabuusa obaka bwa bungi nnyo. Mwebale kubusindika Tone mulima amatooka aligayaza ava gayaza kyotera naagane kati asinzidde ku weight. Abuuza omuliro ogwo tekisoboka kubanga gwavudde ku byokulwanyisa ebikolebwa mu America ate kiina kakwate. Nkulazi omuliro we gutera okuva ogutera okubonyabonya America. John Sally ye alaga abamu ku America banenya abakulembeze baabwe mu ssaza lino olw'okuba nti gye buvuddeko ekitongole ekizinya mooto baakwata ebyeyambisibwa mu kulwanyisa omuliro ne babiweereza e Ukraine okuyambako eggwanga eriri mu lutalo. Kaakati bano banenya gavumenti yaabwe obesa abakulembeze baabwe okusoosowaza ab'e Ukraine ne beerabira abantu ababawa akalulu. Webale nnyo John Sally. Senkasi Robert Kaketo sente bw'abavuka mu kika ky'omutima agambye nti naggaggaane nya meeya w'ekibuga alimba nnyo kubanga meeya yakoze ekyobugunjufu okukomawo mu bwangu naye katubateeke mu ssaala. Rogers Nsubuga ali ku shauri yako agamba kwe tuli tugoberera agambye nti America terinayo system esobola kukwata muliro nga gubaluseewo
nga bwe bakola kubikompola naye njagala okkirize nti balwanye tubala abantu 16 naye tunuulira obugazi bw'ekifo ekyokeddwa kuvanga wano nambalala nga wayidde bantu bameka abafudde mu Uganda n'olwekyo mu kusoomozebwa kwonna kkiriza nti ate era batuli wala nnyo nti mu bino byonna amayumba agookeddwa tobala tugegasoba mu mutwalo naye abantu abakafa bakakakasa 16 singa omuliro guno gubadde mu kitundu kirala ekyensi eno wanditegeeredde amaanyi ge bateekamu mu kutangira ebibamba ebyekika kino. Ni wano omulala Alex Muwonge ali Masaka agambye nti abo okuzimba enju ezo ezembaawo tugambe nti baavu e California. Sebo California lyesaze erisinga obugagga mu America. Ate ku ddaala ly'ensi yonna bw'osengeka amawanga 10 agasinga obugagga California ebeera mawanga ago. So ku nsi kuno kuliko amawanga nga 89 agasinga essaza limu California obugagga. So bwe oyogera ku kyabugagga na bwavu tebisobola kugenda mu sentence yemu ng'oyogera ku ssaza lino lye twogerako. Era agamu ku mayumba agayidde g'abannagagga abazannyi ba firimu abayimbi wano be muyita baserebu gegamu ku mayumba agasaanyiziddwawo naye ekyokuzimbisa embaawo tekinologi ekyo kyabagamba kyekibakolera mu mbeera yaabwe. So tekikwatagana na kyabwavu n'akamu. Kawuma Sitenda aganye ennaku zino mpulira ensi ezo ziri mu butiti kijja kitya ng'omuliro guddukira ku sipiidi eyo. Kyekibuuzo kyekimu ne munnamawulire wa NBS Paul Kayunga kyabuuziza nti kino kiseera kya butiti kati omuliro guyinza gutya okubeera ogwa mutawaana. Nkunnyonnyodde nti omwaka 2022-2023 enkyukakyuka mu mbeera y'obudde yaleetera omuddo n'ebimera ebirala bingi okukula okusinga bwe bitera okukula bulijjo. Ekyeya bwe kyajja ne bikala kakati empewo omuzira ne bwe gujja omuddo guno omukalu gubeerawo nga gwetaaga bwetaazi kukoleeza era kyekyabaluseewo ekyavuddeko kukoleeza teri yakitegedde kusinzira kuba obuyinza bunaavunaanyiriza ku nsonga. Kati omuddo ogwo omukalu omuyitirivu bwe gusanga empewo eri mu kwogerwako kati ekunta ey'amaanyi ng'eva ku gayanja gali aganene kijanguyiza okutambuza omuliro guno. Ate omuliro bwe gutuuka mu mayumba ne gujja bagira kubanga kuyisa mukka mu kisero oba kusindika asitami muganda oluusi agamba kukuseereza ligenda mugga kuga yembeera eriwo. Era ekyo ekibuuzo ndabye wano bangi abakibuuziza nti mu bunyogovu kino kisoboka kitya bwe kityo bwe kisobose. Ani wano omulala nga sinaba kuddayo Kanaala Moses Deputy Mayor Makindye Ssaabagabo agambye nti nze siyinza kunenya meeya wabula bwabadde busungu bwa Katonda eri Abamerika obutayamba abaana abali mu kuttibwa mu Palestine. Ye bwati bwatunuulidde ensonga. Ivan Ntulume agambye nti tuli wano tuwuliriza webale nnyo webalire ddala. Kamada nga tuli wano ku Stack Saloon tugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Ampuliriza obaka bwomwe kanjira mbukomya wonja kubuddira Maase we twagendedde mu kuwumula nakulaze nti akulira abazinya moto naye kennyini yanenyeza mukamaawe masekati ga weekend. Bombi bakyala meya mukyala nakulira abazinya moto Christine Crowley ne mukyala. Kati Christine Crowley yanenyeza mukamaawe ngaga nti yasala ensimbi ezigenda mu kitongole kye nekimuleetera okusala okusala omuwendo gw'abakozi n'okusala ku bikozesebwa mu kitongole ekyo. Wabula Meya Karen Bass yewaze okudda mu kwanyisiganya ebisongovu n'omukozi wono gwatwala kye yakoze nga amaze okwogera ebigambo ebyo
ku Lwokutaano yamuyise ne basisinkana mu office ye. Akafubo katutte essaawa kubanga mawulire galaga mu America nti Karen Bass yabadde ayise ne press conference naye yagisazizaamu ng'ali mu kafubo n'omukyalo ono akulira abazinya mooto. Kakati nga bavudde mu kafubo kano enkeera ku Lwomukaaga lunaku olw'eggulu ne balabika mu press conference eyawamu abakyala bano bombi nga mwebali Crowley ne Karen Bass era basinzidde mu lukuŋŋaana luno. Meya naga nti mu kiseera kino essira baagala kuliteeka ku kutaasa abantu okusinga okudda mu kuwanyisiganya ebisongovu abamawulire babadde baagala. Era mu bigambo bye Meya yagambye bw'ati nti as you see here, the chief and I are lockstep in our number one mission, and that mission is to get us past this emergency right now. We want to make sure we save lives, we save housing, we save businesses. And if there are differences that we have, we will continue to deal with those in private. Kwa bamawulire badde bababuuziza nti kiki oyogera ku bigambo omukyalo oyo byayogedde ng'akwogerako. Kati Meya abagamba nti tukaanyiza mu kiseera kino tutaase bulamu, tutaase mayumba, tutaase business, tuddemu tuzimbe ekibuga kyaffe. Obutakkaanya wakati wange noono tukaanyiza tugenda kubugonjoola nga tuli babiri. Meya bwe yagambye. Ng'amaze okwogera ebyo n'akulira abazinya mooto Crowley n'eyayogedde kumpi bigambo bye bimu. Naga nti we are both focused on our urgent needs to mitigate these devastating wildfires. So yadde basazeewo okukolera awamu jjo nga basinzira mu press conference naye embiranyi yo eri mu lwatu obutakkaanya wakati w'abana ababiri ku nsonga z'ensimbi byonna biri mu lwatu. Era kino tekirobedde bantu balemeddeko kugamba nti Meya baagala alekulire, tewali kirala kye baagala kuva mu ye, baagala alekulire. Olabye ne Munnayuganda Semba Jobaka bwaweereza kuva mu America ng'ali mu kitundu ekyo, naye agamba bannabyabufuzi tebatutte buvunaanyizibwa bwabwe bubatuusizza ku kino. Kati abantu abawerako mu kibuga ekyo baagala kimu okuva mu Meya alekulire. Petition emusaba okulekulira abagitaddeko emikono kati basoba mu 7 nga bagamba nti Meya alekulire. Mu mbeera yemu ne Donald John Trump president wa America ajja n'etalutumiddwa maana ye akazita akatadde ku governor ow'essaza lyonna Gavin Newsom era naye amugambye alekulire. Ye tagambye Meya, ye agambye governor alekulire. Mu bubaka obumugugombola amupaatiiseeko n'erinnya. Mu kifo ky'omuyita Newsom erinnya lye amuyise Newscam. Ampuliriza Newsom ono Gavin y'omu kuba nabyabufuzi ba DP abagundiivu era atunuuliddwa nnyo mu kulonda kwa 2028. Kati naye ekizibu kyafunye omuliro guno kati kigezo gyali nga yeteekerateekera akamyufu akanajja maaso eyo. Kwani anaakwata bendera ya DP mu kulonda okuddako kuba president y'omu kuba governor abadde bakoze obulungi. Ne kati yesanze mu kusoomoozebwa okw'omuliro guno. Kati Trump n'agukozesa ng'omukisa okumugugumbola era n'amugaa nti osaanye nakulekulira ku bubaka. Mu bubaka Trump yatadde ku mutimbagano bw'ati bwe yayogedde ku Newsom ye gw'ayita Newscam. Yagambye nti one of the best and most beautiful parts of the United States of America is burning down to the ground, its ashes, and Gavin Newscam should resign. This is all his fault. Ye Donald John Trump nti yavuddeko bino byonna Donald John Trump bw'agamba. Kakati governor mu kwanukula teyaziza muliro. Ye yasabye Donald John Trump nga president wa America ajja afune ku kaddi ajjeko musaza lino ye Newsom amulambuze abantu n'ebifo ebikoseddwa. Era naga nti obuvunaanyizibwa bwa Trump nga president wa America ajja. Naga nti eno si ssaawa yakola byabufuzi wabula yakolera bantu. Era yadde ndi wa DP mpise
Trump ajje akyaleko musaza lino yeerabira obuzibu obuliwo ategeere nangeri ki government ya America yawamu gye bayita federal government bweyinza okuyamba mu kusoomozebwa kuno. Mu bigambo yaga nti in the spirit of this great country we must not politicize human tragedy or spread disinformation from the sidelines. Timukaseera kana akakatyabaga eri obulamu bw'abantu tetusaanye kusaasaanya mawulire gawubya abantu, disinformation. Hundreds of thousands of Americans displaced from their homes and fearful for the future deserve to see all of us working in their best interests to ensure a fast recovery and rebuild. Nti Abamerika mu 10 zaabwe abali mu kubonaabona kati ababundabunda abatamanyi kiddako beetaaga kulaba bakulembeze nga basoosowazizza bo working in their best interests okulaba nga basobola okuzza obujja ebitundu byabwe. Era bino Newsom yategeeza bannamawulire nti yabitadde ne mu bbaluwa, si kwogera bwogezi ku press conference, wabula yakutte kalamu n'awandiika ebbaluwa n'agiteekamu ebigambo bye bimu n'agiweereza Donald John Trump ng'amugaa nti nkuyise mu butongole nga gavana w'essaza lino ojje olambula abantu b'ogenda okukulembera weerabireko ku buzibu buno. Katukomewo. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM oba CBS Mandiso. Liking a page yafe. Muli wamu wetuli. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Ne ku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga ko kati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Bw'ayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0776 n'obukugu obusukka mu myaka 28 Chabasa Fama ebadde eweereza eggwanga era bangi bagitenda olw'ebirungi enfofoolo by'abakoledde. Wulira bano. CBS n'emikutu gyayo gyonna ne programu zaayo zonna zitugaseeko omuwendo ogutagambika ng'abasuubuzi b'eggwanga lino Uganda n'okutwalira awamu obusuubuzi mu nsi yonna, era zingi mu bizinesi ezitaali baddewo singa nga CBS FM ebadde nga teriwo. Twagala okusaba Katonda awa amagezi ababatuweereza agabongere ataajongera okuwangaala n'okweyongerayo wangaala CBS. Webale Chabasa, webale kuweereza ggwanga. Ampuliriza tuguse mu kitundu ekisembe kya programu eno ekyaleero gwalina omukolo meeting oba abagenyi oli wa hotel oba restaurant wa abantu b'ekyenjawulo mu kunywa kacaayi n'emmere empoomu ate nga bulamu bwennyini. Kozesa Worcester coffee, Worcester apples ne Worcester masala. Ojja bisanga mu kikuubo ku M12 Nambusi Maria Market ne mu supermarket zonna ez'omulembe. Ng'oyagala omwana okusoma obulungi ng'ali mbere yeyagaza muleete mu Timuna Schools Luweero, ssomero lya Dene boarding nursery ne primary. Ebibiina bigazi bulungi ate nga n'abasomesa batendeke. Ebisulo by'abaana bya mulembe ate nga bigazi, balina library ngazi ate nga ejjudde ebitabo, computer laboratory weeri, omwana wajja kuyiga bulungi computer. Ate omuyizi tasoma bya mu kibiina byokka, balina ne resource center ng'eyigiriza omuyizi okufumba, okutunga, ebyemikono n'ebirala bingi. Timuna Schools Luweero omwana yenyigira bulungi ne mu byemizannyo, ebisaawe biri ku mutindo ddala, ebisale birungi nga bijja mu nsawo yo kuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso. Essomero pya mu Luweero nga lisangibwa Kasana Luweero mu Mabaale ward. Okumanya ebisinga okuba ku ssimu eno 0707 5499 oba 0787 666 tu kyali fenna naye nga tuli mu kitundu ekisembayo. Chairman Damba Kisuze agambye nti Mukama asudde bomu ku Amerika nga bulijjo Amerika bwezisuula ku balala. Tindiebwa Alex Alibira Makokoto Kasanda District
naga nti obwo busungu bwa Katonda tudde eri Mukama America eve ku bufumbo obw'ebikukujju yaga nti busungu bwa Katonda. Vincent Mayawanda gatuli wane Moscow tuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono munaffe naga nti ye Kamulege yali mbalala naga nti Hamas bulijjo babunda kakati n'Abamerika Mukama abalazeeko. Ni wano omulala Wamboga sinzidde eri Mbale ganti this is what the US does to other countries. Kino America kyekola ku mawanga amalala, kyekola Japan, Vietnam, Iraq, Panama, Nicaragua, Afghanistan. Naga nti naye kaasuubire nti buno tebwabadde bulumbaganyi bw'eggwanga ddala obw'omuliro ku America, wabula naye naga nti akiyise act of God. Webale nnyo webale ddala Wamboga Peter okusinziira Embale. John Membe ali Mityana aga nti kyewunyisa okulaba nga ensi bwe zityo zifuna obuzibu ekikanga ekyo kyokka nga ate zitusingira wala mu byenkulaakulana. Ndowooza kankomaawo ampuliriza olw'obudde. Ampuliriza obubaka kambukomyawo olunaku olwaleero. Nga tuwumbawumba nkutegeeza nti America ezze ebonaabona n'omuliro si lwaleero wabula okumala emyaka mingi, era mu byafaayo ezze ofuna omuliro mungi oguviirako n'abantu bangi okufa. Ogumu ku muliro ogujjukirwa ennyo mu mwaka 1871 waliwo omuliro ogwayokya ne gusaasaanira obugazi bw'ekitundu kya kakadde ka yiika. Akakadde ka yiika jjukira wanagamya omuliro gwakookya yiika 384. Naye mu muliro gwayokya mu 1871 mu ssaza ly'e Wisconsin gwasaasaanira obugazi bw'ekitundu yiika akakadde kamu mu 200. Era mu muliro ogwo abantu 1152 be baafa. Mu mwaka gwe gumu waliwo omuliro omulala era Michigan ogwakwata 1871 gwatta abantu 500 gwasaasaanira yiika square miles 3,900 square miles 3,900. Kakati awo ampulirizo ojja kubyamu kubanga buli yiika nakugambye dda buli square mile emu erimu yiika 600. Kati wano zaali square miles 3,900. Mu mwaka 1918 waliwo era omuliro ogw'amaanyi Minnesota. Gwasaanyaawo ebintu ku eka si square miles wabula eka 25,000. Abantu 550 be baafa. Mu 1991 waliwo omuliro ogwakwata mu Oakland, California. Omuliro ogwo gwasaanyaawo ebintu ebitudde ku eka 1,520. Amayumba 3,000 ne gasaanyizibwawo. Guno gwali gwa nnaku 2 zokka. Mu nnaku 2 eka 1,520, amayumba 3,000, abantu 25 ne bafa 1991. Kakati 2023 era waliwo omuliro ogw'omutawaana ogwali mu ssaza eri Hawaii. Omwezi gwali gwa 8. Omuliro guno era gwatambuzibwa omuyaga ogw'amaanyi. Gugenda okukakkanyizibwa ng'abantu 100 z'embuyaga ezikunta. Kakati ampuliriza nkulaze nti ne California eno yennyini gye twogerako 2017 wabaddeyo omuliro, 2018 wabaddeyo omuliro, ne 2023 wabaddeyo omuliro.
kakati kino kye kimu ku bizibu bya America eby'amaanyi newankubadde kirimaanyi nsi yakulaakulana nnyo naye kino kye kimu ku bizibu ebisinga